Ye munnaye Christmas agiyingidde nanzirusi mpya. Oba ono omwana ssente azijjawa bo munnaye bajjaaji ba kuno batandise edda okukola ogw'okunoonyereza. Chameleons amaze n'ayatula mu famire waabwe omuntu gw'asinga okwagala. Pallaso ono olowooza abalaka ki? Munnaye muna muyina alina kyali bagamba awo. Naye nga mugamba mutya kansuubire muli bulungi. Ensonga za zaayi tezinnaggwa naze baleeteddekoko. Naye ate kati waliwo asitudde olutalo obuto. Bannaaye era bambi enkola yaffe mbasaba video mugimpereka like era n'ensaba gwena tunaba kusubscribe nga ntigiro subscribing era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyemba nteekayo. Nyongera okubajjukiza nti wano mbeera ne updates buli kadde buli ssaawa buli ddakiika. Bwentyo nkusanise ne famire y'amayanja munnaye mwana murezi Jose Chameleons olunaku lw'ogya video n'akawangamula. Akakiifu na tukimanyi olunaku lw'ejjo ebadde Christmas era nga olaba awo wammanga ebyokulya byo babikwasiza ddala maanyi anti empombe ezaakola ne ziwola ndowooza muzira. Munnaye Jose Chameleons n'agamba nti munnange ono Pallaso ye muntu kale mu baganda be ye muntu mbu gw'asinga okukolagana naye kati abalala ne beebuuza mbu ate wizo ye ate omulese ludda wanga naye muki nga naye muganda we tebakomyeko. Kati olwo munnaye bajjaaji ne batandika ne banoonyereza ne bagamba lwaki omuntu ono ayagadde nnyo nyaani ayagadde nnyo Pallaso ate okukira wizo. Eyo ne bavaayo ne bamala ne bagamba munnaye Jose Chameleons akasaati kano nga bawulira bakakooye akasaati katwala buli wamu. Njukira emabega kaawo yagenda n'alaba omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni mwera akasaati ke yalimu mbonna kana akasaati kalidde Christmas ne Christmas munnaye akasaati bakoze eki bakakoyesa funayo ku lugoye olulala. Naye kubashosho yinyo zikale musookereza ebyaddala ate munaawula ebitabakwatako bajjaaji ba kuno munnanga ate byebiri mu sayidi ezeeyo naye era mitira kyekimu nzikiriza nkutwaleko omwana mulenzi Seemz tufale bannaye ye ebyo bijja kunyuma nga nabyo birabyeko. Munnange ye mwana mulenzi Seemz tufana yo kyenyinza okugamba nti Christmas oba Christmas ye agiyingidde bulungi nnyo agiyingidde n'amasanyu mwereera ate mwana mulenzi yakubye wenzuuse eyo nga yomulaba. Naye kyenyinza okugamba bajjaaji bo mukwano batandise edda okukola ogw'okunoonyereza munnaye bagamba ono omwana akisusse mu mwaka gumu aguliramu ezo zonna emmotoka. Jjukira amabega kaawo oba kati giringa myezi ng'etaano awo yagulira mukazi we bashi emmotoka ate nno emmotoka zibayita emmotoka so si bumotoka okiwulidde ekintu ekyo mbitiibwa ebingi ne mugambo ogutokomoka. Munnaye beebuuza ono omwana omutaazi jjawaho kati olwo we bamaze ne beekubirako sajja ne bagamba munnaye TikTok era kayekola ki yemuwa ssente munnaye okuva we yafuna ka bluetiki ate munnaye mbu nno TikTok aziteekuwa ka bluetiki mbu ssente otandika kuyoola njole kabala. Munnaye tomanya ennaku zino yavumye jjajja Ichuli mukati osanga munnange yavumye jjajja Ichuli mbu gavumenti gavumenti neemuwa omusimbi ogutokomoka okiwulidde ekintu ekyo kabala. Munnaye ennaku zino akola obuki akola emizannyo kwegamba buli eyo bajjaaje naye bambi tebannaba kuzuula kituufu ono omwana ssente zakola ki ssente gyazifuna ebyo ebiri ku sayidi ezeyabala bali masanyu. Munnaye Christmas ye munnange yagambye nzaani munnaye Christmas gendeke nga nkoze eki nga nyingizizaawo enzirusi ono yeefudde nga kyoze ni bekinani n'emmiki ddala Yesu amanyi onamanyi erinnya lyange simwesibako bwesivi Mukama onamanyi erinnya lyange ddala Yesu amanyi sabula onamanyi erinnya lyange simwesibako bwesivi Mukama onamanyi erinnya lyange. Guys, 26th, it's becoming a remarkable day in my life. Like on 26th, it's when I traveled to Saudi Arabia. On 26th, it's when I traveled to Dubai. On 26th, it's when I came to UK. And still today on 26th, nera Katonda gwensinza akikoze nera on 26th nera ndi akikoze Katonda w'amaanyi akikoze Katonda.
muli eyo mwogera byemwogera kumbe Katonda ali yena akola ebyamagiro mu bulamu bwange. Oyo gwensinza yanzijja nantuusa gyentuusiza yo wange Mukama Katonda afaayo eri obulamu bwange. Ti Mukama Katonda ndaba anjagala nnyo nga bwendi. Muli eyo mujajinga Katonda ali nakola ebyamagero mu bulamu bwange. Agamba mwana wange nze nkulaba. You're under my protection. Like, I've been there for you from day one, and I'm still there for you. Katonda wange njagala. Katonda wange, yeah, Katonda wange fire. Goli mwana, oli muntu buntu, tolina lukusa. Rogera byotamanyi. Kubanga Katonda wange dala fayo jendi nnyo. Pozi mugenda gamba oli musiramu yenna Katonda gwensinza wange anjagala. Nze muwala wa Haji. Katonda wange nze Yesu